then we go to a government. Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja abitaddemu engato okugenda e Kasanda okukkakkanya emitima gy'abantu abagamba okuba nti beesenza ku ttaka ly'ekibira erya Kyabego Forest Reserve. Mayanja asinzidde ku bbaluwa ya NFA erambika nti mu 1998 ettaka lino teryabalibwa mu bibira nga n'olwekyo ttaka lya public land. Olukiiko olutudde ku ssomero lya St. Maria Goretti Primary School ng'ettaka lizingiramu amagombolola 8. Ettaka lino liwezaako obugazi bwa square mile 50 nga webutuukidde olwaleero kigambibwa nti Nabbi Samuel Kakande yafunako ebyapa 2 ku bugazi bwa square mile 28 kyokka nga kutuddeko abantu, amasomero ga gavumenti, amalwaliro n'ebirala. Forest netukomawo ekyawandikibwa Okello director wa NFA n'agamba nti ebbaluwa eyava mu NFA eyawandikibwa Mugisha Michael yava mu ofiisi yaabwe n'agamba nti Kyabego Forest Reserve bakimanyi nti teri gazetted ate teri gazetted katawo ne tuula. So mukama wange ekibira kiri mu biwandiiko ne wano ku ggwanga tekikola ki tekiriyo. Bakumide story y'ebyapa kano waffe pastor byakuba wano ate nga naawe ogimanyi bulungi mukama wange. Kakati twalwanya ne tusazaamu ebyapa ebyo naye abantu ffe bagezezaako okusaba ne basaba bagamba nti ekibira kyakola kikyaliwo. Minisita Mayanja alambudde ettaka lino okukakasa nti ddala kuliko ekibira era n'ategeeza nti mu alipoota ya President Museveni wakumutegeeza nti ettaka akutuddeko bantu so si kibira nga bibyogerwa aba NFA. Wano tewali Forest Reserve. Ekitegeeza this is free public land. Yeewunyizza engeri aba disitulikiti gye beekobaana ne batuuka n'okusinza Nabbi Kakande ku ttaka erituddeko abantu. Ekya District Land Board era ngenda giwandiikira amangu nga nakatuuka okugaana application zammwe gabagamba reserve abagamba reserve mu bagambe tireeta statutory instrument tekirimu. Ebbaluwa yino tekirina egambe tewali. Yadde nga NFA etankana ku bwannannyini bw'ettaka, Mayanja ategeeza nti wakuwandiikira pulezidenti ng'amusaba akangavule aba NFA olw'okweyisa ng'ekitagasa. Bannange ekibira kiriwa kino wano waliwo ekibira muntu wangeri kyatula mu ofiisi n'awandiika tiwaliwo ekibira. Webale abo be babbi bennyini abalina okukwatibwa. Robert Musanje yakusakidde gwino ku Lwabukede TV.